chairman baba. Chinde muganda wange. Pane wachia. Tubeyo. Ekintu kikaspide cameraman. Neta kisobola. Utigezako mama wange. We wano be baba wa. Wachia mali. Wachia. Baba wa. Awe wa baba. Otukata amazzi gakulukuta gye gaali amazzi. Aha. Sitya kulowoleza nnyo muganda wange. Amazzi gakulukuta gye gaali takulukuta. Amazzi gakulukuta gye gaali waliwo ebigambo gigata kulukutiranga. Amazzi gakulukutira gye gatakulukutirira. Jasi. Nyondo Media. Yes, Barista Timo El Chapo Mona Lisa as usual. Dubai is #1. Ebisigadde yomba ne keyboard yo. Nyondo Media kwetuli njagala mberenga mukimanyi Nyondo Rozet, one of the most informative, educative, sensitive ate educative journalist gwe tulina mu Dubai. Oyagala mazima, oyagala kumanya ekitambula kyonna keep it locked on Nyondo Media DXB. Shout out Rozet. Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiralinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Tuli mu 2024. Bannange buli mwaka kugenda tukaddiwa. Buli mwaka gugenda tweyongerako myaka. Nze buli mwaka ogujja ne gugwako doni. Nebuuza guna gwe gugenze. Neyongerako myaka kati emeka. Naye kyewuunyisa nti ennaku sinnabuuza si bwe kiri. Bannange tubakulisa omwaka omukadde however nze kigambo ekyo sikyagala naye kankikosenga bale bakikozesa nti tubakulisa omwaka omukadde naye ate tetwali kulisizanga abantu mwaka mukadde olw'ensonga nti basobodde oguyita mu buli mbeera yonna wabula guno ogubaguze oba tumye ogenda guyitamu otya oba oli omugenda okufiira oba oli omugenda okufunira kino ekizibu oba kiri nga tokiyitemu nga guno guwadde wakiyiseemu so kitwali batukyusaamu naye kyandibadde kigambo ki ekituufu okusookera ddala nja kwebaza Nyondo Media twala obudde bwandooza budde bwa kiro nnyo nno ssaawa 5 aba Nyondo Media abasinga abazadde sookera ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Mu busiraamu tugamba nti alhamdulillah Allah okutuyisa mwaka omukadde ate ne tugamba nti Allah atusaasire insha Allah sobola okuba nga atugusa na guno gwe tutandise so nga bulijjo kazindaalo kadde gy'oli otya akazindaalo so bwe tunaba tyokwogera yebale ogutuyisaamu tusaba ne guno agukole ki Mukama yebale kubayisa mu mwaka omukadde era tusaba ne guno omupya gubayiseemu nga muli balamu nga muli bulungi ebyalemye mu mwaka oguyise tusaba Mukama Katonda mu guno omwaka mu bituukirize oba mu bikole amanya yenze Nyondo Rozet however waliwo yangamba tuddamu kweyanjula munnaye bunaku olusha tubeerako n'abantu abapya bakola ki abafollowinga so amanya geego Nyondo Rozet nkujukiza nti tuli ku mukutu gwa Nyondo Media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nayo tubeerayo nga tubaweereza nga olunaku olwaleero bannange olunaku olw'ejjo no it is before yesterday byabadde bikujjuko otwayingidde omwaka omupya
naye buli muntu gwina we gwamusanze nze nga nze omuntu gwansanze ebiseera ebisinga bagamba nti omwaka omupya gye gukusanga kyegukusanga okola kyegyokumalako obudde obungi ng'okola ki so bwe gukusanga ng'obadde nti nno kale buli muntu kyobadde okola muganda ekikola buli omu kyabadde akola kiba kikola witi gwakusanze wa muganda wange mukikolwa kale tubuuzeeko era kiba kikola kale kiyingiddeko ggwe naye ali ku kamera omufiiriza nnyo omusajja oyo akola omulimu gw'amaanyi kubanga singa siye laiti eyo abantu ekifaananyi bayinza omumenshoningako sijjamu akashawutawuti baba muganda wange omusajja mukugu ebintu abisomeredde si byakumugeka nti abeere wabweru wa kamera nga bwasazewo gibeeramu abeere eddala eyo wetubuuzeeko abazi wa kamera nkutumiddeko omulimu ogwo gw'amaanyi balamusizzaako abalabi ba Nyondo Media nze Nyondo witi nakomyewo mu bitiibwa abalogo babongere capital nanyiridde luno wanyiridde luno owayiseeko buyisi Nyondo Glim ate empisiza bubi ate Nyondo Glim eri e Uganda abalogo mubawelooni yataba okusinga eyawano naye byonna kyekimu muganda wange nze alabika obubi nedda ali yalaba wamma witini abadde Uganda ng'akosa Nyondo Glim yawa ye Uganda mbadde wali mu Dubai Uganda ne Dubai naye ekizigo kyekimu bw'ogamba nti ekye-Uganda kyekisinga obanga agamba nti kampani za njawulo okitegeera nga bwe nkugambye nti nange soko nnulye okulya kyawa okosa kyawaka kya Uganda nkosa kyawa no kadoni visa yabasalawo ekye-Uganda n'ekye Dubai kiriwo ekisinga amaanyi muganda wange ngenda kugamba ekintu kino wammanga wankiyita ekitontome nti ebijanjalo biba ku mulandira gwe gumu ekiba kya buvunaanyizibwa nze mba muganda wammwe okubanga tolandaga taata tolandaga gamba omanyi salawo gamba tolandaga gamba ekintu kimu ekye-Uganda kyayiseewo oba ekya Dubai kyayiseewo nze kyenyinza okugamba okusinza ku kyenda wa kamera ayinza olowooza editi naye kasita siraba mbalabe na sport kano nayinza ozaala omuzadde ayinza ozaala abaana nga bafaanagana nga baluganda ne skin color tones ziyinza bakomandi ya Allah kitegeeza omweru n'omuddugavu naye ekisinga obukulu Glim kyekizigo oba Nyondo Glim kyekizigo kyensinga okulaba nti omuntu taba na sport actually you cannot find sport mbalabe okujjako ze bayita beauty sport ngiraba wano endala ngiraba wano so ndowooza mwawukanya tones naye ekya quality y'ekizigo kikola ku skins kizikolako kyekimu kati omuzisa ogamba ekye Dubai kyekisinga taata ekizigo kyekimu witi nkusinga ze gamulimba oyagala omuntu atandika okuzira ekizigo kye Dubai ng'ate kyekimu ekizigo kyekimu naye witi nkusinga katukirekera abalabi kubanga omuntu ali wanayinza olowooza ekizigo kati nga we naliwo witini ayinza okola ddala kabibuyi mu kusooka anyiriridde wano Dubai nezayo Uganda kati kiraga nti kituufu oba avaano ng'onyirira n'okumawo ng'ate era okyamaintaininze Nyondo Glim Works wow oyogedde buno yikize mulungi ne mukulu waffe naye oba muganda waffe muto waffe 24 years old okay banego we natulaba omukulu ono okuva lwagende Mecca
n'okomawo birabi hapenize muguno mwaka ogukoze eki oguyise era omwaka oguyise nga gwe nade nkyabuuza kanzije wiiti omwaka guno wagumaliddeko wa mama wamazi gwakusanze okola ki gwansanze ndi mu buliri nakitegedde ndi mulwadde owadde mu budde nga weebase oli mulwadde kati kyebagamba nti mwaka kyegusanga okola ndi mulwadde Doni wabadde okola ki muganda wange gwakusanzeewa mujikalifa nakulengedde mu kafaananyi akamu ng'oli eri oli musanyufu omwaka olwo nno nadde actually omwaka guno oguwedde Allah alina ebintu byasobola okuwa nga abantu bangi balina ssente naye ng'ate bakyabisaba naddala okusinziira ku diini gyendimu ng'okukyalirako ku nnyumba ye kintu kyakitiibwa era kya muwendo olaba katikkiro Justinsi akuyita n'asiima kati olate olwo Katonda okuyita ku nnyumba ye nkyengezako gamba nti ogendako e Mecca kukyalira ku Kaaba eyo nnyumba ya Allah naye nga gugwako sooka ombulire gwakusanze okola kiti weebuzaabuza muganda wange nzija nga gugwako obadde oli mukola ki andi nkulaga nti ebintu Allah byampeereddemu bye bimu bye nabadde ngezako okusiima nga gugwako omwaka gwansanze nsaazisa mukyala wange omusaazisaazi omusajja okkirizibwa okusaazisa mukyala wo era bagamba omusajja mu ddiini bagamba nti abewaka abo bwe baba bagayaliridde swala bakubirize basaale abaana bwe bagaana kwata ku miggo bakyamulemu baba basusa emyaka 7 nga bagayaliridde okusala kati nabadde ndi musaazisa mukyala wange n'omutwalako mu bifaate ebyakalisaali n'ebya Katonda omala okusaala omukyala mutwaleko asanyukemu okitegeera abasajja abaliyo omuswale ku bazaala bamwe bali ku ssente genda batwala ku mukyala ndi ako ssente Doni tomukomera mu nnyumba actually ku bantu abakyasinze okufuna oba okuganyulwa mu mwaka guno oguwedde ndowooza ndi omu ku bo era nga ne Don Visa naye ali omu ku abo nze nebaza Mukama omwaka ogwo oguwedde ngufunyeemu ekintu kyebadde sifunangako actually ebintu badde sifunangako ndowooza biringa binafunye ogwo omwaka ate nga binenemu si binenemu mulimu bwaguuga sijja bibagamba naye nga mulimu bibwaguuga okitegeera kale ekyo nyinza okugamba Katonda kyayinza okukuwa lowoozaala omwana nga ye first born wo sikigera nti nno oba kibi okukyogerako nti Allah ayinza omuyita n'amutwala naye Katonda wakuwanga first born wo newoozaala owokubiri oli ne waaba yavaawo oli asigala ye first born ate kyenkugambye nti muguno omwaka oguyise gwo nfunyemu ebintu ebinene biringa binanga binene ddala tebiyisibwamu maaso mu Busiraamu bagamba nti oba olina obusobozi okkirizibwa okuwasa omukyala owokubiri naye Allah wakuwa omukyala wa asooka mukyala wa asooka wife number 1 sisuubira kuwasa mukyala wakubiri wakusatu mukyala wange obyogerera wano muganda wange kubanga obusobozi obulina she's my friend sagala agambe mbuno oli mukasikasi ka musajja naye ebiseera ebisinga bwe mutyo mutugamba mukutandika mukyala wange era mutumiddeko naawe ndowooza kyekino naawe nga bwe ngame kigwe mwaka naawe gwofuniddemu ebinene kubanga nze mbirabyeko ndowooza watogenda nko Mecca gwe gwasoose oba actually nali nayingirako mu Saudi emirundi egy'enjawulo nga ntwala abalambuzi naye ng'ate sigendanga Mecca Mecca kibuga kya finally 2023 wakituukiriza yes nalinganga nyingira Saudi naye nga Mecca sigenda bwewakomawo n'olyoka owowo omukyala nalulungi ekyo kyakubiriza kambyogera oza obutabyogera era mu mwaka 2023 otomaki hotelo yiri wali twawoowera era reception yaffe yali awo yes n'owo omukyala ekyo nakyo kibaire kibangawo bukyanga obeerawo kyadde kipya mu mwaka gwo 2023 abajemuli gyembanzija mukazi yewa
obadde kikolanga muganda wange naye ennaku zino nalabye yangambye Rozet oba oyitakwano tutyayo ku buyembe ne ngamba wangi maama Dubai obuyembe agenda bujja wajjali akayembe kamukubise fayi naye yakantumye tusuubire tujakola sente kale tuveeyo naye nga gwe wenna atulaba simanyi ate gwe omwaka gwayingidde okola ki naye nga njagala nkujjukize nti bagamba nti omwaka kyegukusanga okola ekyo ogenda okusinga okukola most of your time throughout the year mpaka wegugwako bwe bagamba oba bituufu oba si bituufu aizulu nange simanyi naye nga tubaagala nnyo olunaku olwaleero ate tulina eddoni visa nga we nabagambye omwaka oguwedde of course ebya visa bibadde bitankanamuuko bibadde bingi ensonga zibadde mpitirivu nnyo naye ate abaana badde bangi nga bambooza Rozet oludde okutuleetera doni visa otu update so Rozet oludde nange ng'omuntu nga nnyina ebikoze eki ebinsibye ate nga naye bwe muwaka kamesagi ngamba omanyi nja kuba nkola ki nkugamba finally tagaanangako nangamba omanyi wonna bafunye akadde nyinamuko kaki kadde newankubadde tutandikidde mu kulaba obudde butambudde butya omwaka gutambudde gutya of course mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubanga ate twogera ku visas omwaka oguwedde n'omwaka guno tugenda kusuubira kigenda kutambula kitya kigenda kubeera kitya naye nga ebiseera ebisinga bwe tukyogerako nti abaddugavu twasiigibwa kati ekifaananyi ekitali kirungi of course yes ensonga enkulu don visas gyenteekako nnyo essiira neeyisa y'aba Nigeria lwaki olw'ensonga nti abantu banene okuba nti baddugavu kati bo bano abawano tebaawula nti nno ono mugunju ono muki singa balaba omuntu nga alina kyakoze nga muki nga muddugavu for example olunaku lweggulo nabadde ndi waka naye nengenda kawo ka grocery kati ka grocery nadde ntuse ka grocery nayingidde kumu n'omusajja yabazze n'akapiki ke buno piki oba okategeera yazze n'akapiki ako kanakalekawo wabweru nkatokota tekali nga kaskuuta naye kalinga waliwo buno bupiki bwolaba nti bupiki ddala nga si kaskuuta kati gayi yakaleese n'akapakinga awo nga kakyakola ki nga n'okutokota katokota kapiki si skuuta nga katokota n'akapakinga awo kati yabadde asuubira okukola ki kubadde alina kyapikinga yabadde asuubira okuvayo mangu akole ki agende so kalese awo n'ekisumuluzo n'ayingira wali eri yabadde akayingira bwati kubanga ye yansoose bwatinza muvuddeko maki emabega kati yadde akateekawo bwati ng'oyinza okugamba nti gayi yabadde yeeteeseteese yabadde alinza okugjawo akantu ako yadduse yakeyazise nedda muganda wange anakaza taata ayazise asaba gayi gye yavudde najja ne vidiyo ngiina kubanga gayi gye yavudde nadduka najja n'akajjawo mangu n'akapasulawo n'agenda kati gayi n'okuyaayaana okudduka ajja akola ekyamubaaka engoli yakoze eki yayiseemu dda so kati omuntu wagana reportinga kubanga buli kimu kyakwatiddwa babalaba muki muddugavu lwaki ekifaananyi kyaffe ng'abaddugavu abawangaalira wano mu UAE tekitattanibwe lwaki kitattanyizibwa kyo kibuuzo oba nze nkitegedde obu sikibuuzizza oba kale ekyo bakiyita batya lwaki tekitattanibwe nga baddugavu bannaffe beeyisa bubi kirina okuttattanibwa kubanga baddugavu bannaffe beeyisa bubi so lwabadde lunaku olusooka actually wadde wabulayo eddakiika ntono nnyo okubanga ayingira omwaka kati omusajja oyo ayinza okubanga omwaka guli yagumalako ali mu kubba kituukire nakuno yakoze eki yabye so tugenda kujja ku nsonga za visa naye nga olowooza omwaka guno bw'ogutunuulira nga lunakudda ku nsonga za visa tujja kujja mu kitundu ekyokubiri twogere ku visa specifically nga twogera ku visas naye bw'otunuulira omwaka guno buli omwaka ogwaggwa gwalinamuko engeri y'omuliro nti abantu balinga bangi buli wita ku street nga abantu beerinnyako abantu baali bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira naye omwaka guno olunaku olweggulo okusinga ku kyenalabye ku intaneti tho nabaddeko waka naye ndabanga omuliro gwabadde wansi mu kolowooza nsonga ki okutwaliza awamu abantu bajja ne targets okukola kyebandiise nga sentensi y'ekyeyo aba wajja n'agamba nze Dubai njamalamu emyaka 2
weevu esobola okujja neeyera generation n'egitwala ate ne wabeerawo eyingira so oluusi n'enkyukakyuka y'amateeka esobola okuswepinga abantu ne bafuluma ate era wabaawo abajja kubanga Dubai airport tekalanga ate roots ezireeta munomo mubaamu oli nga ye yali abeera wano nga wawangaalira n'abanga yasigala kujjawo busuubuzi nakuddayo naye nga ate Dubai era ekulaga ekyamwinako records nti ajja era emufunamu so mu nsonga ng'eyo nti woweesanga ng'olaba olusooka lwaleero luyinza okuba nga n'ensonga oluusi eviiriddeko abantu okuba nga wabweru n'okujaguza kwabadde kutono olwo ensonga nti tuli mu nsi ensiraamu erina Emirates ez'enjawulo nga ezimu ku zo nga Sharjah yagaana okuba fireworks n'egamba nti eyimiridde wamu ne solidarity ya Palestine ne Gaza okubanga bakwatibwa ennaku kubanga it's a Islamic country and the other which is people who are Muslim nga going through some tough circumstances so kiyinza okuba nga nakyo kyaviiriddeko nga Emirate eya Sharjah okuba nga yo wasirifu Dubai ne waba nga ate bwe bali bakyamufu nga ate abamu balina schedule enkya nga togenda basanga ku makubo naye nga ate abantu mwe bali naye ate kimanyi n'omwaka ogwaggwa kubanga badde tuwa comparison ku mwaka oguwedde na guno omwaka oguwedde wa 2020 nga tuyingira 2023 nga tuyingira 2022 nga tuyingira 2023 of course twali nuwa Dubai so Sharjah ne tulaba nti Dubai abantu of course bali bangi twayitamu mu streets naye ng'olaba nti newe mutambulira negundi enyi terina ki tewali space wemuyita naye omwaka guno bakugamba babaddemu amakubo gabadde makalu sigamba Sharjah mu Dubai wabula mu Dubai kubanga newe likyali mu Dubai nejo kyadde mu ki Dubai waliwo yagambye nti obwavu bungi mu bantu ennaku zino ekintu ekyo kyogerako ki ekituufu kiri nti obwavu bungi nze emirimu egyanyi kikwasaganya na transactions naye abantu benkozesa mu bintu bya transactions batuuka n'okunoonya cash nga tuse ne tubeera nazo mu petty cash naye okuzijja mu petty cash oziza mu cash oli ozinoonya mu bantu mu saturations nga tezikola nga teziriimu kati bw'oba osobola okukiraba nze nkiraba oba osobola okukitegeera ekyoza badde mutuufu yakyogedde nze yangambye badde wa mobile money nangamba Rozet buli omwaka ogwagwa twakola ki twakola kazi deportation yaliwo ddi mwaka ki deportation yaliwo mwezi gwa 8 2020 mu gwa 6 gwa 7 gwa 8 2022 yes 2022 then October November December visa nezitabuka neziterera mu March nga 15 ezo visa twogera ku ffe abana Uganda ne nationalities ezali zibaningibwa so ne tubanga tutambuddeko March tuzeemu mwezi gwa kumeka okubanga zibange zicyankalana era we ziddamu bwe bitera nga omanyi naye okusinzira nti visa tugenda zogerako maaso eyo so ebyo ebimu kubireetera n'abantu okubanga abadde wano nga sente zijja ne ziyingira yeesanga nti ajja kubanga afuluma bw'ajja kiri kye namentioninze afuluma nga bw'ajja kati sente zaadde akuumira wano mu circulation ya wano atuuka nga alina ozikipingirako n'eri ewalala gya dividing nga gyawangaalira ewalala so kireetera okuba nga ne sente za wano zikola ki kati wamma kituufu n'omwana yaŋŋambye omobile money baddawo nga boogenda bagamba nti omanyi nabo bakirebya mu transactions wano abantu basindikira essente oba okugyayo biki otwala tugende babasobola okukiraba ogwo mwaka ogwagwa gwali mwaka mulungi bakola ku ssente naye guno eno gubadde mukalu okufuna omuntu asindika okufuna omuntu ajyayo essente nga nduulu tusabe mukama guno eno lowooza gugenda kubeera gutya okusinziira ku ggwe obeere fotinitela lagula olowooza gugenda kubeera mutya guno kambeere musiraamu obeere musiraamu inshallah
Inshallah. Kigambo ekyo kinene. Ate ebyo dduwa. Omwaka gugenda kubeera gutya inshallah kubanga waliwo abajaguza ejjo nga basiraamu sekyo. Njogera nnyo ng'omusiraamu. Naye essaawa zino basuze mu kabuli. Naye ng'ejjo yabadde atunulira fireworks ez'ekiro. Olw'ensonga nti musiraamu tasobola kukola ki? Subhanallah. Tasobola kugira. So inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allah abasasire byonna abasibako. Kituufu. Uganda mwana wattu ate yo omuliro gwayakidde ddala. Abantu basanyuse. Twade ku internet. Buli kimu ekyagenze maaso twakirabye. Abantu banywiddwa obulamu. Wabaddewo Nkwacho Festival. Sijja gyogerako nnyo. Ababaddeyo mwabaddeyo. Then wabaddeyo n'enkuuka ya CBS Mengo wa Kabaka. Abantu baddeyo nga bayitirivu nnyo nga balinga obugulu bw'eggongolo. N'Enkwacho nayo yakutte. Kwagala kwa Allah. Buli omu yafunye abaki? Abantu bakoze eki? Banyumiddwa. Basanyuse bakyakadde. Omwaka bwe gutyo bwe gwagweddeko, however abamu bo bagumaliddeko mu church, omanyi munnange buli muntu alina bagumalirako, abamu babadde mu church nga basaba nga basinza omutenzi nga bamwebaza omwaka oguwedde, nga bamusaba ate guno ogutandika gwebeere gweddeko okusako guli, abalala babadde mu bivulu nga bakola ki nga basanyuka nga babadde mu kikolwa nga badde n'ekikolwa lwaki okyagala nnyo ekikolwa kyeŋŋamba kwebaka bya byonna bikolwa agakanda waliwo nabadde mu kikolwa ekya Don Visa ekikolwa era kyemmanyi nti omwaka guno eno mujja gumalako naye nga kyemujja okusinga okukolamu ejja kubeera kiki kikolwa Soko wenna omwaka gumiriddeko mu kikolwa gwagenze okutuuka ng'oli mu kikolwa twabadde ndowooza mu kikolwa kya swala kazi bagambe ebikolwa birimu enje ebikolwa bya njawulo kati saa zino tuli mu kikolwa kya kuweereza abantu bannyonnyola kale ndibadde mu kikolwa owulidde voice note emu ng'omuntu aŋŋamba nti ayina sente naye azunze tamanyi kyakola bize mulumya omutwe ayagala kwetta nga mbabeera mukakkamu kati okitegeera enkyalo public oliri kyakuddamu kukola kale ndowooza tuyisayisizaamuko omwaka guno obuwerere bingi ebibaddemu tetusobola byonna byogerako naye nga ensonga enkulu ffenna akusaba Mukama Katonda kubanga ate atuyamba okusookera ddala kumwebaza okusobola kutusobozesa okuyita mu mwaka oguwedde ate natuusa mwaka omupya era tumusaba nti bye twamusaba mwaka guli 2022 nga tubitaga mu 2023 ne bigaana finally mu guno 2024 obanga okkiriza gamba amen amina inshallah witokiriza mama amina okiriza obanga okkiriza yonna gwalaba gamba nti amen nsaba Mukama muno mwaka ogutandise ebyagaana mu myaka egiyise obeere ng'obifuna mwana wa maama naye nga mbajjukiza nti Nyondo Witini waali okubanga ate abatuusako services z'enjawulo gamba nga of course ogenda maaso n'okuba nga banyiriza okuyita mu lususu tukozesa Nyondo Glim gwe wenna ayagala okusiba akaviiri akalungi buli kika ky'akaviiri kyonna ky'omanyi waali okubanga abapepeta kwambala oyagala akagoye konna kobeero yagadde konna oweza nze sambala ngoye eze Dubai ziva Kampala wuno aba nazo azijja Kampala ngatto byonna abijja Kampala n'abireeta wano nange nno nalina nga sambala jini ye Dubai nyambala ye Kampala wagulina kati kyakola kitya naye ng'ate abantu bwe bwe bali bangi so bamutuukirire wagwawo omuzoogo oba nawe tukusupplying ebiseera ebisinga obwabbize bukufuula ekirala n'oba nga tokyefiirayo Don Visa akkiriza mbeere nga kusupplyinga wulina abeere nga kusupplyinga engundi ezo ezo kyenkumanyiimu omuntu yina kusupplyinga ekintu kyonna takola losi wamba abali eyo gwomanyi olina ogwo omuze omuze nguyina nange so mutukirye Nyondo Witini mwannyinaffe
oyagala smart tonywa soya wa Dubai onywa we Uganda avaayo ajja mukuwa oyagala amatooke olina wafunakoze oba olusuku actually abadde Kampala nga abalimira ebintu ng'ebyo bakola delivery oyina ekizigo kyo emotoka weziri bantambuliza mu motoka yiri wali ati munange bakola mu Uganda ngo tukutambuza ebigere tukunona woli ne tukuleeta ne tukuzaayo kamaloko ola abantu ku Nyondo witi mwe n'abaliyo nga muwangalira mu Sharjah, Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah ne walala ng'omanyi olina mukamaawo tosobola kutambula naye nga weetaaga ebintu bino wammanga ebizigo abakyala mulina okwefaako nawulira balina obuviiri right neziwigi ati bwe buviiri bangana oluzungu bakama baffe betuweereza kamere bajja kutukuba anti waliwo obuviiri oba kaŋŋambe nga buno witi butya okwambala bwakwambala bwambazi wigi kati waliwo zinezobuwiivu kati mwe nambakoola ndi musajja naye njagala nnyo obafe abasajja twagala nnyo abakyala abeefaako mutuukirire Nyondo Rozet, Nyondo Witin kisobola okuba nga babatuusaako ebizigo ebyokulya ebyokwambala okitegeera mukubire ku simu esimu ya ebeerako ku screen oba genda mu comment otyping nti njagala Nyondo Grim njagala Witini njagala ekintu commentinga ng'omugamba nti njagala namba WhatsApp era bajja kutuukirira email totawaana tozunga so byebyo lwakitazunga muganda wange ate we tunalutulwawo soma email tuba busy nnyo zikobudde okusoma muganda wange lumu ojika wampereza sente last time zagira ku gundi Olane transaction otulwawo ziraba yasindise so byebyo ate tokubiddeyo kalango nganza akalanga akako nze nganze separate akalango ndikakuye ku party tu olimusi waitoba ekibolobolo kigategate abaana bangi nga bali eyo ekirala situation eyakomyewo mu UAE era kiri ku Nyondo Witini oba mwanyina foono asobola services ze mulimu ez'okutambula tava ku nnyonyi nti oyagala oyina empapula zo ze waleka e Kampala degree diploma but gyogenda okukolera bakusaba empapula ezo musabe enamba ku YouTube oba ku TikTok asobola okuba nga akutambuliza empapula kubanga tiketi eyo okubanga godde Kampala okime tiketi ogule tiketi ogende ogyeyo ate empapula zibasobola okuleetera ku ssente nsaamusaamu ndaba nga kiba kikuyamba nnyo so bantu beesimbu nze doni si recommendinga muntu gwe sisiga because ne Rozet asobola kuleeta muntu gwateesiga so ono muntu wa mu nnyumba era mumuwagire ate banguyize okubanga bajjako depression ne stress tesuubira nti onaatikka muganda akuleetera empapula tosumbuwa abantu era teweesumbuwa so kyekyo ndoni visa kyensinga okwagalako kwagaliza ogwo omutima ogulina era webalire ddala Mungu akugemulireko naye tewali kisinga kiwa ne waliyo n'ekirala ebirungi sente sikusabira sente sikusabira tutamugagga abalogo bali eyo banoonya kapiki bamunoonyeze ddala bagende ku Burj Khalifa bewanikire ddala eyo nsabira sente abalogo mbaweerooni muganda wange tokyasabirwa tokyasabirwa kankusabira ebirala byonna nsabira sente togira duweeyo gireke eyo nganye njagaliza kale kankusabire anti bagamba ayinawo yayongerezebwako kale Mungu akwongere amina so byebyo nekyembadde nerabidde kyekyokuba nti gwe wenna oba ogenda ku mukolo oyagala kamakeup akalungi ennyo of course Nyondo Witini era nakakola ki akakuwa bulungi nnyo nakupepeta nolabika bulungi nnyo
novako mu ndabika eri ndako mu ndabika endala olwolumu kiba kinyuma naye nga tubebaza nnyo mwenna abaddewo nga mutufollowinga okuva edda gye twatandikira sijja kugamba guno mwaka guwedde kubanga mwatandikira ddala wala nabadde batatumanyi nga temutufollowinga mugende maaso nga mutufollowinga kubanga tubeera n'ebintu ebyenjawulo naddala abantu abawangalira muno mu UAE of course n'ensi endala zonna nemanya updates nemanya byonna ebiri mu Dubai etambula etya kiki Dubai ebintu bya visa bya ntambula obisanga ku mukutu ogwa Nyondo Media nobeera nga ate omanya ekyokukola atakuumira mpeera era yasigala okimanyi mvuna oluganda lwokuzannyamu doni visa era sere zange bampawo olukumi lwange nyina olukumi lwa diramu doni visa njagala oyogere ekigambo kino witi naawe mwoli nga tumaliriza nedda tandike naawe tuddeeri njagala oyogere ekigambo kino eno wammanga ngenda ku ebigambo bibiri nesooka oyogere ekisooka ogambe ng'oyanguyirizaamuuko wano owa chairman we bawaaba era kyekyo nedda gwe oba okyogera wa chairman we baba kidde muganda wange wano walaye mungu nyina mulisereza olukumi lwange ndukuwa naye ng'oyanguyirizaamuuko wano ewa chairman we bawaaba tokamuno ne wakyalo baba wa seri kyogere kigambo ekyo tuveeyo utegezaako wano ewakya tuveeyo ekyo kintu kikasukidde cameraman netakisobola utegezaako maama wange wano be baba wa wakyeya baba waawaawo awe wa baba otukwata ofugade ebigambo ebimu olukumi lwange ndwesigalizza baganda bange kino gye kisembayo gamba ng'oyangwiriza nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde amazzi gakulukuta gye gaali amazzi sityakulowoleza nnyo muganda amazzi gakulukuta gye gaali gatakulukutidde amazzi gakulukuta gye gaali waliwo ebigambo gigatakulukutiraga amazzi gakulukutira gye gatakulukutidde amannya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okuba nga okiryalinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka ku nnomo skin yo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 052468 0778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Nyondo Media. Yes, Barista Timo El Chapo Mona Lisa as usual. Dubai is #1. Ebisigadde yomba ne keyboard yo. Nyondo Media kwetuli njagala mbere nga mukimanyi Nyondo Rozet, one of the most informative, educative, sensitive ate educative journalist gwe tulina mu Dubai. Oyagala mazima, oyagala kumanya ekitambula kyonna keep it locked on Nyondo Media DXB. Shout out Rozet. Nyondo Media.